oli ku Bokat TV. Leero enkya ne luli Bokat TV. Comes Juliana! Comes! Oh my God! This is too much to take it. Okay, vile tukwaliriza yate mpozi ku Bokat TV wale kuna mpozi ngate otusubscribinga webale kubeera nga otuviewinga otuwatchinga mu buli kyokola kisinzira kigambo kikyokozesa oliwa oli mu diaspora oli mu nsi ki yole gyosinzira okubeera nga otulaba tugamba nti oli wa kabinyo bwatyo tukuwaddeko story waggulu wali nga Juliana nga bwe yazadde omwana bantu bangi bavuddeyo okubeera nga bamuyozaayoza nga muno mwe mujjidde n'omukyala Ababi Kyagulanyi n'omwami Honorable Kyagulanyi ate mpozi olinza omuyita Bobi Wine wabula muno ne mujjiramu n'omukyala asinza okukuba akalulu ng'alinga abasoga omukyala Rema Namakula ng'olinza olowooza ye yazadde ng'yabadde asuubira kiso azadde bulungi enkuba gyakubyemu akalulu ng'olinga agamba yaddako okuzaala bantu batandise okubeera nga babuuza ebibuuzo binnyo ka video kano bagamba gwokuba akalulu ozaala ddi wakola okwanjula ne kubeera massive nnyo ozaala ddi bakyala nno bangi kasita bamala okwanjula oba okukola embaga ekiba kiddirira baba bakubanja omwana ne bw'oba wazaalako tonyumya mu nze nazaalako after all olina kyendaga ono gy'oli musajja mupya muzaalire Rema mukalabye ka video yako era si mulabye kiri kye nabadde mbagambye ku mukyala Juliana nti mukyala mukulu ebintu byakolera byalaba nti byalaba era kano ka video era kalimu omukyala ono nga yesaze kaleesu yeke yisaze n'akola ka video ngako Juliana takola nko ku bintu ng'ebyo omukyala ono ebintu byakolera obiraba nga bintu bya kikulu kano kaleesu tosobola kufuna kifaananyi kya Juliana nga kiriwo ekite bannange so bwe batyo basire ya mwenna kyekiseera mukule omukyala Bad Black naye tumulabye nga naye ayozaayoza ndange omukyala Bad Black naye ayozaayozezza n'abantu abalala bangi bavuddeyo okubeera nga bayozaayoza Juliana naye katusuubire nti n'omukyala Rema akalulu kookubye kagenda kubeera nga kavaamu ekiramu okulaga nti kakati gw'ogenda okuddamu okuzaala naye tukusaba ekintu kimu kyokka totuyimbire ennyimba nga 50 nga ziyimba ku lubuto okoleyo n'omuzannyo ndowooza kwola oguzannye ne bakayimbira nga gulanga olubuto luleamuza eyandibadde nga baby shower ndowooza ku luno enaabeera baby walk otambule kuva gy'osula paka mu kibuga ku paaka enkadde gye bajjeewo kati eya ebiro ebigambo muleyo nayogeza bukyayina mpiiga twogerako bwogeza tere tuyogere bwe tutayogere munaaba muwuliriza ki lava tulina okwogera ebyo banyumira ewo nga bigamba olwokuba Rema yakugaana nedda si kyekyo twagala okuzza discipline mu bantu baffe basileya oba mubakyala ba celebrity bonna kale abantu abatutumufu eyo osobola okubeera no living easy life ng'olina erinnya okola oluyimba lumu omwaka okola appearance ku stage emirundi ng'etaano mu mwaka kale ekinene nnyo n'otuula ne n'osigala ng'oli munene ng'okyaweebwa ekitiibwa dhani abantu abasinga okujja akola ennyimba nga 20 mu mwaka lumu ne luhiitinga oba n'obutahiitinga naye n'atufuukira ekizibu ku social media wonna bwe yeeyambula bw'akola atya bannaye bwe yeekubya ebifaananyi ate amabeere agatadde mu bumasiki ate obumasiki oba bonga bannange abantu sibategeera oba biki bye muliraga abaana bamwe nga mukaddiye akaana kajja oba kazzukulu kajja kubuuzanga ekifaananyi naye ddala jjajja ye gwono jjajja Spice ddala era asigala kyamuyita jjajja Spice nina bali kyakola oba bamuyita erinnya lyeyanida obwana nga bubuuza oba bunaabuuzanga jjajja Spice oba bunaabuuzanga jjajja Namukwaya jjajja Namukwaya ddala kana akafaananyi kaalikako kuche olomaye ekyalo bijaba ekibuga kijaba kigaziye ebifaananyi bitambula nti akafaananyi kolaba ka mukadde Namukwaya yaliwo naye ebiseera by'ebiseera ebyo nga yali muyimbi Mukwaya Namukwaya ogw'omulaba oyo mutova ku Bokat TV
Bokat TV nze Sula Senyonga. Oli ku Bokat TV leero enkya na luli. Bokat TV